Wetujjidde ku mpewo ng'enteekateeka wuliriza enteekateeka okusuula ekibiina ekya National Unity Platform ku ttaka. Ampuliriza ng'omwaka 2026 tegunnatuuka zandibanga zatandise dda okubeera nga ziggyibwako akawuuwo. Bingi ebigenda mu maaso byozze ng'owulira oba oliawo ne byotannaba kubeera nga owulira. Omubaka Theodore Ssekikubo ekyamuguddeko ani yabadde emabega w'olukwe olw'okusindika abantu mu Parliament bajje bamwogereko ebikikinike. Kaakati mu mbeera y'emu okulonda omukulembeze ow'eggwanga nzize nkukolera obutambi enkya n'eggulo ku mukutu gwaffe wano nti Munnayuganda wamala dda okuwambibwa ebyokulonda pulezidenti Maneya ne Emmye 2026 tebiriiyo. Ensonga evudde ku ki? Byonna ogenda bitegeera. Kyannaku nnyo ogenda kubeera ng'obitegeera naye nga Munnayuganda okulonda okwa pulezidenti kwamaze dda okubeera nga kukuggyibwako. Nzize nkyogerako enkya n'eggulo abanfolowinga ebyo mubimanye. Kaakati nno kimaze okakasibwa olunaku olwaleero. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo bingi byogenda okuwulira bingi byogenda okulaba mu katambi kaffe ak'olwaleero. Nkwanirizzaako nnyo wenna gy'oli asinzira ebule ne bweya. Kaakati nno ntambula na mulongo Waswa omuluuta nsozi ennamba gy'olaba 910 ya mulongo Waswa omuluuta nsozi akuma ekyoto ate era ng'ono akwana ekyogo ng'ebintu byagaana mugezeeko olabe. Kaakati kantandike bwe ndi katono nnyo naye nga nkugambye we twolekedde ebigambo binene ddala. Attention Uganda, it's our right to fight for our freedom. We never stop until Uganda is free. Mukirudemu, bajaja mukirudemu, twabakowa mukiremu, kata Kampala kigwaddemu. Mukirudemu, bajaja mukirudemu, twabakowa mukiremu, kata Kampala kigwaddemu. Batugaliddemu, kamutomu yekka yagituddemu. Tokolidemu, kamutomu yekka yagituddemu. Tutobe tusomeddemu, kamutomu yekka yagituddemu. N'abaana tuzaliddemu, kamutomu yekka yagituddemu. Ekipaasi kyamwe kikadiye nnyo, n'abantu baffe kibase nnyo. Buli wekituuka kitomera nnyo, ate nga n'abalala kibabuzaawo. Buli ekivaamu bamunyiga bubi, buli ayogerako bamuyisa bubi. Twabakoowa mutufuze bubi, badakyemalira matutama bubi. Mukiruddemu, bajaja mukiruddemu, twabakoowa mukiremu, kata Kampala kigwaddemu. Mukiruddemu, bajaja mukiruddemu, twabakoowa mukiremu, kata Kampala kigwaddemu. Eddembe lyaffe mulitumazeko, n'ebyenjigiriza byassanawo, eddagala mu ddwaliro lyagwayo. Bannayuganda tufa tugwawo, emisolo ku bintu gyekandaze, mugiwanika buli olukedde. Kino abasobozi twekitulekawa, bizinesi zifa zigwawo. Corruption is the order of the day, gamba no order of the day, nepotism order of the day. Ninga n'obubi kwe mutudde, Western twebereremu, Eastern twebereremu, Northern twebereremu, ne mu Central twebereremu, Karamoja twebereremu, ne mu diaspora twebereremu, Bannayuganda twebereremu, tununule eggwanga lyaffe. Mukiruddemu, bajaja mukiruddemu, twabakoowa mukiremu, kata Kampala kigwaddemu. Mukiruddemu, bajaja mukiruddemu, twabakoowa mukiremu, kata Kampala kigwaddemu. Constitution mwagikwatamu, amateeka ne mugajjamu, baminisita mwabangotamu, palamenti yatusoberamu, buli ayingiramu agiroberamu, abasinga bebakiramu, ne bateesa tuwulira kimu. Alawensi batwongeremu, emotoka batuweeremu, n'obukuumi batwongeremu, bafa abaloozi tukoba butobe, n'ekyokulya nsitaano. Mukiruddemu, bajaja mukiruddemu, twabakoowa mukiremu, kata Kampala kigwaddemu. Mukiruddemu, bajaja mukiruddemu, twabakoowa mukiremu, kata Kampala kigwaddemu.
kakati nno nga sinaba kubeera nga nkutwala mu mulamwa olunaku olwaliro gwe tolekeddo oyo abadde Jeff ampuliriza mwana wa struggle nga bwe nabagamba nti namba gyolaba ya WhatsApp oteekako oluyimba lwonna olw'enkyukakyuka tujja kubeera nga message tugituusa eri ensi egitegeere kakati nno tusobola okubeera nga tutambula ffenna kakati nno mukwano gwange sinaba kubeera nga nkutwala mu mboozi yaffe olunaku olwaleero National Unity Platform bwegenda okubeera nga emenyebwa mpaka kugiteeka ku ttaka kakati nno njagala omanye nti abasajja abaali eruweero nga bwenze nga nkolera obutambi bangi balaajana bangi bakaaba nga Katikkiro Charles Peter Mayiga yakavayo nakakasensi nti balekeraawo okubeera nga babanja ebyabatwalibwako mu lutalo bakole kakati abasajja bano bamaze okuvaayo ne balaga obutali bumativu era nga bakukkuluma nga bakuba emimiro nga balaga nti mwami Museveni ebintu byabwe bwe yalya singa nakate yabirya bandibadde bali mu mbeera nnungi bano balumiriza ono yasimanga muwogo waabwe ekira amatumbi gwe yasuliranga gwe baasiibiranga era omusajja alumiriza n'agamba nti taba kuba Lutamaguzi bwe njogera ku Lutamaguzi ye taata wa Honorable Lutamaguzi essawa zino akikira abantu b'e Nakaseke ono kigambibwa nti y'omu ku musajja eyakweka mwami Museveni n'amukweka ne yeewayo ne bamusaddako omusajja ono n'afa n'okufa ng'akwese mwami Museveni yagaana okumwogerayo abalutamaguzi balumiriza nti singa tebaawaayo oba singa bawaayo mwami Museveni singa kakati ne gavumenti teriiwo era bano bagamba kyannaku nnyo okubeera nga bano babeerabira n'okubeera nga tebabafaako ku bye baakola okweka mwami Museveni ku kibanyi mu nju waggulu mu siiringi ne batamuwaayo ng'abasajja bazze bamazeeko okubeera nga bamugajambula n'okubeera nga bamusaanyawo abantu bano nkugambye mwami Museveni bakulaakulanyiza ebitundu ebyenjawulo ku sebweru wa Uganda nakolera essomero n'enkulaga eriri e Tanzania eriri mu buwumbi n'obuwumbi eryazimbibwa nga mwami Museveni yeebaza abatanzania baamuyambako okugobayo bye yayitanga abatujju kakati nno aberuweero ne beerabirwa kati njagala osooka oli akatambi kano lwaki nkakuwadde njagala nkulireetingire ensonga eno ate tugigatte ku nsonga eri eya Nuupu lwaki biri bwe biti ogenda bitegeera ampuliriza video soko jimpeera ekigalo ompyo subscribing ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka naye Museveni kyewuunyisa okuba nti twafuuka ekisekererwa mu maaso ge eggwanga ne litwerabira twogerwako bwogerwa nti olunaku lw'abazira nga mukaaga n'owulira nga n'ennaku ekwata buli lwakyogerako n'ogamba nti lwali terusaana nakuzibwa twandirulese lubajjukiza bingi ng'aba famire ya Lutamaguzi ne luumu olaba naye bamujjukira naye ate Lutamaguzi yandibadde ku mwanjo okusinga ne luumu kubanga ye gavumenti ya Uganda eriwo kati era singa teyali Lutamaguzi gavumenti eno teyandibadde ne Museveni singa bamuttirayo dda singa n'ababe bakaaba kubanga yali abagamba bugambi nti abayeekera bali wali bonna temwandize n'ogwo ne baba jasi bali tebasobola kusagula eyo yonna wansi baali batya olw'ensonga nti baasaguzanga mizinga nga tebamanyi muyeekera wa wakola ki wali kubanga bw'ogenda nga tomanyi mulabewo waabeera kiba kizibu okwewaŋŋangawo kati tebalabanga obuufu obwo batwale wansi mu kibira obuufu n'obujjawa ente zaalinga zikola ki ente omusanvu nga zirinyirira buufu bwe bamala okuyitamu ekiro tumaze obatwala gye twakuŋŋanyiriza emmere muwogo tumusimyewo omugenzi Ssentongo eri mu kidduku twagendanga ne tusima ne tumukuŋŋaanya nga bangi ne tubatwala ekiro tutandika okutambula saa 6 ogw'ekiro ne tugenda tuleeta ne bakwata obukutya ne tugenda tuleeta muki muwogo we baatuukanga awaka kumakya kati nno ebigambo ebyetoolola ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda bikaabya amaziga bikwasa ennaku wetukedde olunaku olwaleero ng'amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nti okulondebwa kw'omukulembeze ow'eggwanga Uganda ampuliriza mu ebitundu 9 ku 10 kwamaze dde okuva mu ngalo z'Abannayuganda kaakati nga kugenda kubeera nga kuyisibwa mu paaliyamenti gwe Munnayuganda togenda kuddamu kusuula kalulu ng'olonda omukulembeze w'eggwanga kaakati bino byonna bireetebwa omuntu okulwa mu buyinza obususe mu 40 ono njagala okimanye yasooka n'ajjawo ekkomo ku bisanja bwe yamala n'ajjawo ekkomo ku myaka kaakati n'okulonda omukulembeze w'eggwanga ampuliriza wenjogera essaawa zino Maniya ne Emye olunaku lwabadde lwaggulo Honorable Joel Ssenyonyi ono nga yakulya oludda luvuganya mu paaliyamenti kaakati ono yavuddeyo n'agamba n'ategeeza ensi n'agamba nti okulonda ebitundu 9 ku 10 kwamaze dde okubeera nga kugibwa mu ngalo z'Abannayuganda era kakati
parliament yegenda okulonda omukulembeze ono ng'agamba nga nange nakikolerako gye buvuddeko nti waliwo etteeka erigenda okubeera oba ennongoosereza egenda okubeera nga ekolebwa era egenda kuyisibwa bunnambiro kakati nno waliwo obukwakulizo waliwo obukunizo waliwo tooki ekubiddwa nga kino kiraga nti kakati ne mwami Museveni yandibanga ayagala kubeera nga ekintu kino akivaamu kakati akisindikamu General Muhoozi amawulire galaga nti okuleeta bino byonna okubeera nga okulonda okwa president kugenda kudda mu parliament mwami Museveni amaze okulaba nga agamanyi gamukeeye ng'akendedde amaanyi kakati ono n'asawo nagamba nti General Muhoozi era essaawa yonna kino luyitamu General Muhoozi agenda kulekulira mu magye kakati bw'aba amaze okubeera ng'alekulira mu magye ono ajje abeere nga ye chairman owa NRM kakati bano banaagenda okulonda omukulembeze abantu nga chairman wa NRM ye General Muhoozi kakati ate nga bakimanyi butereevu nti NRM yegenda okusinga ababaka abangi mu parliament kati okulonda omukulembeze kitegeeza bajja kulonda General Muhoozi olwafuuke president kakati no nga kino kiraga nti nupu nga yo bagenda kuba bamaze okubeera nga bagimenyamenya nga bagibypassinze ate kikwasa okubeera nga kisinga okukwasa ennaku omuntu agenda okuleeta ekintu kino agenda kubeera waludda luvuganya gavumenti agenda kubeera wa opposition awedde emirimu era nga amawulire galaga nti yandiba Mpuuga ayinza okulembera ekintu kino yandibanga yagenda kikulembera amawulire tegana bakubeera nga gakakasa muntu yennyini linnya lye naye nga bangi basonze mu Honorable Mpuuga nti yandikulembera ekintu kino mbu babeere nga be bakireese jjukira nti okujjawo ekkomo ku bisanja eyakireeta yali wa NRM okujjawo ekkomo ku myaka eyakireeta yali wa NRM kakati bano nga mwami Museveni bwe nakunyonyola enkya n'eggulu nti abantu bano babaddeyo nga batuzannya buzannya akozesa bakozese nga bugologose kakati yasazeewo ku luno kino kireetebwa omuntu owa opposition baleme kubeera nga bamwekwasa nti buli kimu yazenga akikyusa buli kimu yazenga akitembeta mwami Museveni ng'akozesa ababaka aba NRM kakati njagala owulira okutya n'okweraliikirira n'ebiri emabega ow'ekintu kino ampuliriza wuliriza akatambi kano essaawa emaze okubeera nga egayagaya baagala mangu lino etteeka ligenda kujja nga tebannatuuza NRM Delegates Conference bwe liyita Mpuuga byabagamba bwe mubisiima si byebikulu ate era tebajja bibawa ne bwe banaabibawa si bye bigenda okukola baagala okuleeta akawaayiro kagamba nti nno pulezidenti alondebwe mu palamenti bwe kimala okuyita mu reforms ezo ne bamala okiteeka wali bwe paba NRM Delegates Conference etule immediately awo amangu ago gennyini Muhoozi alekulire awummule amagye alekulire ekya CDF awummule amagye bw'amala owummula amagye ayingire direct politics kitaawe alekulire influencinge NRM Delegates Conference okulonda Muhoozi okubeera president general oba chairman wa NRM tugende mu kalulu bakole ku kyakubba bululu bw'aba MP NRM esinza ababaka mu palamenti Muhoozi abeere president omuzanya we guli Mpuuga tabalimba mbw ayagala bata abaana bwe baba bamulemerayo ng'akyali rope agenda balonayo nga talina kyali Mpuuga si commissioner Mpuuga si rope akirowooza kati lwaki yakikola luli abaana babakwata ali mu kalulu ne tumuwa najja ng'akyayokya we twamwagalira ennyo nga tetumanyi byatukola abaana balemerayo abajjeyo nga mukwerege ako kanyeebwa ke batadde ku kamasu ako kanyeebwa ekikulu ekiri mu amendment mu electoral reforms kulondera president ulira Museveni bw'aba yaliwo akoye tasobola kutambula ggwanga Uganda mu myezi ebiri oba tekisoboka Museveni ne bw'omuwa emyezi era tasobola kumalayo Uganda luli covid ye yamuyamba ng'agatta district 4 omulundi gumu n'aboogereramu abo mu butenti kati wulira Museveni bw'aba yaliwo munafu nnyo tasobola kutambula omwana yamuleegadda akameme ne keereega ng'olukoba lwa jjita takyasobola
kati Museveni bw'aba yaliwo ekyokulondera mu palamenti alirakisinga bw'aba si yaliwo kiyamba Muhoozi kuba Muhoozi tasobola kutambula ggwanga ng'asaba bululu akimanyi nti ali rejected akimanyi nti abantu tebamwagala kati bayipasinga byombi etteeka eryo Mpuuga alitaddemu amaanyi bw'amala oddiggusa nkukakasa Muhoozi agenda kuwummula amagye Muhoozi bw'amala okuwummula amagye ayingire politics bamukolere n'omukolo ogumwaniriza mu NRM immediately delegates conference etuule eya NRM balonde Muhoozi kuba chairman wa NRM Muhoozi ne Museveni babenga balina kubba bululu bwaba MPs nkugambye n'abagenda okwata kadi ya Nuupu ebitundu 96 ku buli 100 bagenda kuba baabwe waliwo gwe babateekedde awo eryantondo omuvubuka bamuyita Saazi agenda kubawa NUP nnyo be bamutaddewo kati nkugambye ne constituency endala zonna ye Museveni yakayana naffe yamala dde okubula n'amanya wano opposition ye yamaanyi ayinawo bakandidenti 3 ng'anaalya kaadi wowe n'aba independent ababiri abanaddako ab'amaanyi babe n'owa NRM omu kati tayinza kutega bakandidenti 3 n'atafunako omu Ai kitange so mtu David Wamala usichukira nikuma vivi mukama chimaji okulira erisombo sabikuru so wadala amataba galunge kasinzite kantwala eyajukira nowa sijukira ulira kuita mukama sijukira gweyajukira nowa sijukira nange ulira kuita mukama sijukira ngawe wajukira nowa sijukira olugendo lw'omutuukirivu lunywezebwa mukama ebyekulumiza sijidde luseeteza ensozi ne zitamanya gano mataba muno muyaga eryato liyuuka nesize gwe mukama okumpambuza owulira kuyita mukama sijukira gwe yajjukira nuwa sijukira nange owulira nkuyita mukama sijukira ngawe wajjukira nuwa sijukira ojjukiza ssebo era wigana nange mu mirimu gyange eryembadde zinyumba beerawo gwe katonda gwe muyinza gwe byonna mu byonna ontadde mu lyato atondera birutya muguno muyaga woli kakuba omuliro woli kaliba eddungu wonna obeerawo gwe katonda ow'obuyinza gwe byonna mu byonna ontadde mu lyato atondera birutya muguno muyaga woli kakuba omuliro woli kaliba eddungu wonna obeerawo owulira kuyita mukama
sijjukira gwe yajjukira Nuwa sijjukira nange. Kati nno amanyiddwa nga David S. Wamala ggwanga lya America ampuliriza yamaze okubeera nga munnange ate atuliwa emyoyo n'okubeera nga oba oliawo atuzza emmeeme kubanga wetwolekedde kaseera kakasandali akawedde emirimu kati ebyo ng'obitadde ku mabbali mwenna abawulira ku ssente za iPod ampuliriza era essaawa eno bamaze dde okubeera nga bazitemako kaakati nnoolwo embeera emaze okubeera nga eyongera okubeera nga eyononeka njagala okimanye nti ekibiina ekya National Unity Platform kibadde kikwatira ddala obuwumbi obukwata eyo mu busatu ze miliyoni 13 nga ssente zino zigenda mu kibiina olwo okubeera nga ziddukanya emirimu gy'ekibiina n'okubeera nga ziyamba abo bonna abaagala okubeera nga beesimba ku kaadi ez'ekibiina kino kyokka nga n'ebibiina ebirala bibadde bifuna FDC efuna UPC efuna DP efuna JM efuna ne NRM naye efuna ssente zino wabula ssente zino zijja okusinziira ku babaka boyina mu paliamenti kakati essaawa zino essente zino wenjogerera zimaze okubeera nga zitemebwa ebitundu nga 6 ku buli 100 ezibadde zigenda mu bibiina kakati nno akasatiro keeyongedde naddala ku kibiina kyaffe ekya NUP kubanga zino ssente ze zimu ku zibadde ziyimirizawo emirimu egy'ekibiina okubeera nga kigenda mu maaso oba oliawo kakati nno abasajja n'abakazi abakulembeze baffe batula obufufufu okusala amagezi n'entotto kiki ekiddako era nga kino kiraga nti omuntu yenna agenda okubeera nga yeesimba ku kaadi eya NUP ayolekedde okubeera nga asasulayo ku kasente kubanga essente ezibadde ziddukanya ekibiina zamaze dde okubeera nga zitemebwako akawumbi kalamba n'obukadde 8 ze zimaze okubeera nga zitemebwa era ekibiina kisigazzaawo ssente entono ddala akawumbi kamu n'obukadde nga 2 ze zigenda okubeera nga ziweebwayo mu financial year okubeera nga abantu banajja okwesimbawo ssente ezo ziyinza obutamala kakati nno wano waliwo okulya n'okkomba essowaani era nga pulezidenti kosa ttiimu yonna ampuliriza eddukanya ekibiina kyaffe akati nno essaawa zino bali mu kusala ntotto kusala magezi ag'okulaba ng'ekibiina kisigala nga kiyimidde waggulu wadde nga ssente zino zaggiddwawo kyokka nga okwesimbawo nkunyonyodde nti essaawa yonna 226 nga tannaba najja nkolera obutambi nti bagenda kusindika etteeka lino mu bantu beefuula abeebuuza ku bantu naye nga bo bamala dde okubala ekintu kyabwe baabala dda omweso gwabwe ekiddako kyekyo okulonda omukulembeze kugenda kubeera mu paliamenti nga mmwe abantu ba bulijjo mulonda ababaka ba paliamenti era ababaka be mulonze be beerondamu ababaka abanaasinga obungi mu paliamenti be bajja okwerondamu omukulembeze anaakulembera eggwanga Uganda ebigambo bibino sooka obiwulire nga vidiyo giwadde ekigalo ampuliriza si byangu ebibiina ebiri atuliza mu byofuzi by'eggwanga Uganda mu kaseera kano batandise okulabika nti basattira tutegedde nti omukago ogwa iPod ogubadde kugenda mu maaso n'okuvujirira ebibiina bino ensimbi bazisaze ensimbi tutegedde nti bazisaze ekiyinza okulemesa ebimu ku bibiina okulabika nti batambuza bulungi emirimu okulabika nti emirimu gigenda maaso n'okulabika nti gitambula bulungi bazisaze banabegatte mukago ogwa iPod kati batulaze nti bonna abali mu iPod abaina ababaka mu palamenti eggwanga ebibiina nga birina ababaka mu palamenti eggwanga ebadde bifuna ssente ensimbi zino nazo zimaze okulabika nti zisalibwa era biri mu kasatiro ak'amaanyi basaze budget ebitundu nga 6 ku buli 100 financial year eddako kitegeeza ki ekibiina kya National Unity Platform kibadde kirina okufuna billioni 3 bagenda kugenda ne billioni 1 mu obukadde 2 obukadde 1,200 bagenda kufiirwa obukadde 1,800 babukechudde kati bagenda kufuna 1,200 ekibiina kya National Resistance Movement NRM nabo abakulu atuliriza ekyaddondo tutegedde nti baagala wabeerewo agent crisis meeting n'omukulembeze w'eggwanga bamubuuze ate museeyo okoze otya tugenda kutambuza tutya emirimu kakati ng'ojje abanupu nga bakyasatira ensimbi bazisaze n'ab'ekyaddondo tutegedde nti bo bayise ne meeting ne General Museveni Yoweri Kaguta Habura omukulembeze w'eggwanga bamugamba tugenda kukula tutya ensimbi nga bazisaze nnyo era baagala minisita w'ensonga za finance Matia Kasaija
n'omuwandiisi w'enkalakalira mu ministry eno oba omutesitesi omukulu gwe bayita Ramadhan Gobi bagende maaso n'okuleka nti balivasinga decision eno erabika nti yakoleddwa ebibiina by'obufuzi nga boolekera 2026 babadde basuubidde nti akasimbi kano kanaagenda maaso n'okuleka nti kababeererawo bagende maaso n'okukakozesa kakati bagambye tekijja kusoboka waliwo 60% cut simbi bazisaze. Kati aba NRM bagamba nti kyebamanyi bagenda kutambuza bintu muna mu kibiina ekya National Unity Platform nabo bategedde dda nti ebintu bigenda kubeera byebumu nga bwebadde ensimbi abasajja bazisaze. Era baliwo okutya nti wakati mu roadmap ya 2026 NRM ne NUP balina okwenyweza era nti ababadde basuubiddwa okwesimbira ku tiketi z'ebibiina bino bayinza okwetaaga okuteekamu akasente akawerako olw'ensonga nti ebibiina byennyini biyinza okuba nga tebijja kuba na kasente kamala. Kale ke kasatiro atuliriza ku sekretariat y'ekibiina ekya NRM mu kaseera ke kamu ke kasatiro ke tulengedde ku sekretariat y'ekibiina ekya National Unity Platform billioni 3 ze babadde balina okulabika nti bafuna bagenda kubawa billioni 1 mu obukadde 2 zokka obukadde 1,800 luwe tewali. Mwabale tuliza n'otugoberera n'ebigambo obiwulidde birungi si birungi kyokanga ne ku sayidi endala ababaka nabo basattira. Mwenna mukimanyi nti abasajja bano ba commissioner abeegabira omusimbi gwa Uganda akawumbi akalamba ne miliyoni 7 ekintu kibadde kimaze okubeera nga kibatuulamu ng'omukulu amayiddwa nga Honorable Theodore Ssekikubo Ow'Olwemiyaga yatembeeta ensonga y'okubeera nga bano bagibwamu obwesige era n'anoonya emikono nga yeetaga emikono 177 wabula ng'emikono gino kubulako emikono 5 gyokka kakati essaawa zino ekintu kirabike nga kiggwa wabula gye bukedde olunaku olwaleero ampuliriza ng'ebyomubaka ono birungi si birungi kubanga ono okusinziira ku ye agamba nti waliwo abantu abaseetingiddwa bajje bonona erinnya lye battata n'ekitiibwa kye n'okubeera nga bamujja ku mulamwa ogw'okubeera ng'akuŋŋaanya emikono. Ono agamba tagenda kusibamu yadde okusirisa okuŋŋaanya emikono kubanga obukenuzi obulyake obulabbayi buyitidde mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Kaakati ono agamba ajja kufiirawo okufa n'obutanyagwa. Kaakati nno emikono 177 bwe giwera abasajja bano abaalya ssente ba commissioner balina okujja ku paaliyamenti floor ya paaliyamenti bennyonnyoleko ssente zino bazifuna batya. Kyokka nga kino tuze tukibagamba enkya n'eggulu bagezeeko okubeera nga mukwano wange mpuliriza ebigambo ssente bazizzaayo n'okwetondera bannayuganda bano nga baagaana era nga kino kyaviirako omusajja amayiddwa nga Mathias Mpuuga okubeera nga bamufungula obubugo n'okubeera nga aswaluka n'okubeera ng'ono amaze okubeera nga yeeyoleka nti takolera bantu wabula bulijjo akolera mwami Museveni. Kakati nno ekiteeso kino basajja balwana okulaba nga tekijja ku paaliyamenti kyokka nga ne Theodore Ssekikubo agamba kirina okujja ku paaliyamenti. Kati mu mbeera eno kigambibwa nti waliwo abantu abeeyita okuba abeerw'emiyaga kyokka nga yabakulembedde ate yeewe eggomba si weerw'emiyaga ono amayiddwa nga kisa kya Mukama ampuliriza yakunamira Kabaka n'akunamira n'Obuganda. Kaakati ono ye yakulembedde abantu bano era kyebuuzibwa abantu bano bayiseewo okuyingira mu paaliyamenti era ekyebuuzibwa lwaki poliisi ya paaliyamenti abantu bano yabawerekedde na buwerekezi mpaka nebayingiza mu paaliyamenti. Kitegeeza nti emabega wa kino wabaddewo amaanyi agali munda agabadde gayambako abantu bano okukola bino byonna ampuliriza byewalabyeko. Kakati no mbaka ono Honorable Theodore Ssekikubo ebigambo bino ebyokunoonya emikono bimuzalidde bitukula era nga ababaka bangi bamusonga mudda ennwe ne balaga mbu ono ayuwe abonyaabonya abantu ababbako ettaka lyabwe n'okubeera ng'ono abakooza akagiri. Kakati nno sijja kubeera nga ndwawo kankutwaleyo obirabe bw'omala obbiraba ate nkomyewo mu nsonga ennene mpaka gye tunaawunzikira. So abalonzi b'omubaka Ssekikubo basazeeko paalamenti y'eggwanga era nga balaga obutali bumativu bwabwe era nga beemulugunya ti Ssekikubo mu constituency takyabeerayo tibamanyi biki byaliko naye bawulira mu ŋŋambo nti simanyi alina ekiteeso kyatambuza ekyokujjamu bakomisona ba paalamenti obwesigo. Ebyo si bye baamutuma okukola kubasazeeko paalamenti olwaleero bagamba nti balonzi beerw'emiyaga kwe kuli n'ekisa kya Mukama simanyi kisa kya Mabina ono yakunamira eggwanga era nga kati RDC oba deputy RCC muneebe bamu ku balonzi beerw'emiyaga abakulembeddemu gurupu ne basalako paalamenti era bano poliisi ya paalamenti ng'ebawerekera nako bulungi ne bayingira ne munda. Naye nkujjukize
nti ono gwe bali mu kwekalakaasizaako gwe bemulugunyako teweerabira yakulembeddemu ekiteeso ekijjamu bakominsona ba paalamenti obwesigwa abeegabira emiliyoni beegabira 1.7 biliyoni nga kwe kuli ow'ekitiibwa Mpuuga yatwalako 5 abalala ne batwalako 4 so naye wano wennyini awoola bya gurupu eyo eyingidde paalamenti olujja lwa paalamenti waliwo omukyala nnaku 5 emabegako yasitula ekiwandiiko ng'ali bwomu nga sina gurupu tebaamuganya yadde n'okuyingira ku paalamenti awo era ne bamukwata ne bamusimba ne mu kooti nti amalako sipiika emirembe naye ng'ono yali yeemulugunya ku bulyake na bubbi omuli mu paalamenti awo ye yakwatibwa naye olwaleero gurupu eno erekeddwa neyingira paalamenti ng'ekulembeddwa kisa kya Mukama kaakati bw'otula n'obabuuza mutulage ku bbaluwa ya poliisi eyabakkiriza okukola demonstration kale kyemukola kiri mu mateeka era luddembe lyammwe kakati ate omukyala Fatuma ye lwaki yakwatibwa kakati naffe nga 23 tujja ku paalamenti katulawo bannaffe munaatukkiriza okuyingira era n'ekiwandiiko kyaffe munakikkiriza okutuuka ku paalamenti awo nga we mukoze gurupu eyo eya kisa kya Mukama naye nno bino byonna osaasira balonzi kubanga munayo eyo gurupu gy'olabye awo yeesobola n'okwesobola baagiwaddeyo 10,000 5,000 ne bagipakira n'ogipakira ku jju ya sipiika Anita Amongo ne Bampuuga bajje ku paalamenti bazanye politics naye bazanyisa politics bano abanaku boolaba wano agenda kutuuka okulwala ng'era emiyaga oba essembabule temuli ddwaliro basobola mujjanjaba balina kumuvuga paka eno Mulago naye nga n'ambyulensi emuleeta teriiwo bwe baweeri alina okunoonya 3,000 ag'amafuta kati bano abantu bano akagurupu kano kekeefudde akakiikirira bali bawannaku abantu badde bawagira Ssekikubo nga bamugamba ffe twakusindikawo okutuweereza bw'oba okuba tooki nga waliwo ssente yaffe y'omusolo ebulankanyizibwa ogwo gwe mulimu gwe twakusindika okukola kaakati weebuuza abalonzi bano nti Ssekikubo baagala akole ki mu constituency oba kino kyaliko gwennyini gwe mulimu ogumutumibwa okukola ku paalamenti tuli bubi bajja kukozesa abanaku abagagga abasobola okwakisesinga better health services abasobola okwakisesinga amazzi n'amasannyalaze bagenda kukozesa bano abanaku olw'okuba bakuwaddeyo 5,000 ojje ku paalamenti ng'owuuba engalabi bakuzanyise firimu enno kyekyo lyeryo eggwanga lyaffe baabo naye naffe kakati tujjanga 23 guno omwezi tulabe ate eyo gurupu mugirese eyingidde neyo obukenuzi obulabbayi busudde gavumenti yaffe ampuliriza okubeera ng'erinnya lye yayina n'ekitiibwa kye yayina kigenze kisebengerera kubanga ebigenda maaso ensi si bye yasuubira bannansi si bye baasuubira era ebikolwako essaawa zino si bye baasuubira okubeera nga balabako abantu bonna abaalondebwa okubeera nga bakiikirira abantu baabivaako dda kakati bakiikirira mbuto zaabwe bano baabivaako dda bakiikirira interest zaabwe kyova olaba nga bingi ebigenda mu maaso oba oliawo ebinyigiriza n'okubeera nga birumya bannansi abasajja bano tebabifaako bo bafa ku kimu kyabwe kubeera nga bongezebwa obusiimo kuweebwa mmotoka mpya kugula masuuti mapya oba oliawo n'okubeera nga bali mu bulamu obulungi obwesimisa kaakati nno ne babeera nga bayitira ku migongo gy'abannayuganda okubeera nga bo balumwa banyigirizibwa n'okubeera nga bakaaba amaziga gatwawa nga entulege naye ng'abasajja kye baliko bo bali mu kweyagala bweyagazi kakati ampuliriza amawulire agassa abasajja ampuliriza agassa abasajja kabaka wa Buganda ngenda kubeera nga ngakuwa kankomewo mu katambi kaffe akalala wabula tovaawo ogenda kuwulira ebigambo lwaki abataka bano abagenda e Namibia bakomawo mu kasirise era lwaki bwe bakomawo baagaana okwogerako mbu ne bannamawulire ani yali emabega w'okuteekateeka ekintu kino era ddala abasajja bano bwe baagenda e Namibia baali bagenze kulaba Ssaabasajja Kabaka oba waaliwo ekigendererwa ekirala ekyali emabega wa kino bino byonna byali bipange ani yabipanga abasajja bano baali e Namibia baasisinkana ani baamusisinkana wa lwaki baamusisinkana era biki ebyaliwo Eke Master mabega wa muzindaalo kakati nno Ssaabasajja Kabaka awangaale katukwatagadde mu katambi kaffe akaddako ampuliriza kano katukakomi wano nasaza osigenda kubeera nga mbawo obutanvuyo buwanvu bangi bagamba nti tulwawo nnyo ate nga data
oluusi aba mutono ddala akuuma atakuumira mpeera bampere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo kakati kankulekeremu akatambi kano nkugambye nti omulongo wasa omuluutansozi omusajja omukumi w'ekyoto gwe ttambula naye ennamba gy'olaba esembya 910 eya mulongo waswa omuluutansozi mukooneko ajja kunaaba ekyogo ajja kukumira ekyoto bajja kuterako akabaani emikisa empewo ennungi zikomewo ezaali zakukyawedda. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankoto.